Kalungi leero munansonyiwa obutuufu waliwo ekiyitirira waliwo ebisukka nogamba naye Mukama ffe Abannayuganda twazza gwaki naye Abannayuganda muyina ettima Abannayuganda muyina ettima mbeera eri mu kugenda mu maaso ku baganda bammwe bakyala bammwe abantu bammwe abali ebweru musirise batta abaana buli lunaku musirise mutunula bano be bakyala bammwe be baani be baganda bammwe naye musirise Bruno K abaana bakoze challenge mu luyimba lwo osirise mukwano kwitana kubazza emirambo muveeyo muyina amaloboozi mutuyambe Doreen Nasasiro ina following like Mbabazi Kachapizo mutuyambe buli omu aveeyo bannange ba bloggers be Uganda muli bisirani bantu mmwe muyina ettima muyineko naye nga lwaki kumbeera eri mugenda mu ggwanga abaana babatta buli lunaku bazza emirambo babasambaze musirise why bantu mmwe. These are the girls that brings food on your table every day. Sekate basharinga waka wamwe mukomentingako mulayikinga you people mwandiridde wa muyina emitima emibi kale muyina emitima emibimba akolimide muli mukulaga kazeya katalina kye kasobola kugatta ku ggwanga mukapostinze everywhere naye ensonga enkulu eri mu ggwanga batta baganda bammwe batta bakyala bammwe musirise bantu mmwe oluvaamu ffe tuyamba Kadaama mubayambawa Baba Alan Cruz abasibufu mulinga emirambo n'otunuulira Smile SB4 mwenna musirise buli omu agenda yasamira muzeeyi mulinga emirambo because temutugasa mukola gwa kuzunga mujja mutuwa interview ekyo kibayisiza kitya at this time you're quiet you people mulowooza banange mutuyambe no yensonga kati singa eri mu ddiiro naye interview zonna muzitadde kasajja akazeya katalina kye gagatta ku ggwanga naye ng'abaana bafa babasaddaaka. You stand up and call the government, stand up and call the embassies. Muyita buli omu gwe kikwatako mama ffe osirise oli ku nsonga za Judith babiri tezirina kye zigatta ku ggwanga abaana bafa bantu mmwe Alvin muganda wange osirise tokyalina kyoyogera osirise abaana bafa buli kanaku wateekeddwa okubawa omulambo ogufa naye nga lwaki Rebecca Jingo thank you so much papa osobola okuwulira omulanga gwaffe nga bafa buli lunaku ebitongole ebirwaniza eby'eddembe muveeyo gavumenti mulimba abaana mwabatunda mugaleewo batufa nga tetulina mirimu tubeerewo mugaleewo people Bruno use your platform okwata amatala obudde bwa kawungeezi nga tolina bye waayogedde weewoomya n'ozijjako then n'okwata essimu yo n'oteekako kamera n'otandika okutambuza mu nnyumba buli wali kamera waaka baganda bange naliko malaaya si malaaya yeetunda kukuuna nalinako abasajja basatu nga bonna banneggala bw'obeeranga mu nnyumba y'omuntu ow'ebbeeyi kwata amataala akawungeezi ogaggyeko otandike okwate kamera y'essimu ogiteeke ono otandike okutambuza ng'akuba ebifaananyi buli wabeera kamera waaka muvaamu flash kale bagiyita flash n'omanya ekisajja naakajjawo wano enfunda eziwera ssatu oba bbiri manyi ebimu ebiri wano kitegedde era n'omukozi ampa ekitiibwa bwe mbeeramu asirika busirisi ndowooza ali eri mu biyungu nakyadde bana nyina okubeera ku live Facebook waliwo n'endala n'obulala omuze obusharinze ate nabagambye omanyi abakazi mulina obujja kati olwo omukasaalamba omwami bye mutuukeko ng'abeera n'ebyokukola mu yafeesi ekajja mutuuka tamumanyiira nayitiddeko wano siina gadda waka Bobby amabeere n'agakamula baanamu gasooka nti gaba gafudde yo ndaba ekisaati mwenno mmwe abamanyiira nze nkwanibwa abasajja bembi n'ebigoye babbe naye kansidde and I challenge ulira no bwagambye abalimba laba nnono omuwala bwe kwoyingira mu nnyumba naye gwali okwaniddwako omusajja ow'ebbeeyi mubeereyo kubuuka myala muleke nze kyenkugamba nkimanyi nali nsuzeeko mu Protea Hotel nali nsuzeeko mu Pearl of Africa bwe nali nyingiddeko mu Gulf Coast Hotel
eyo yonna nno nga basaba ID balowooza ndi mwana muto nze kusinkana basajja. So ndi mu kugamba nga muganda wange, ndi mu kuyigiriza gwe yakatandika anti mwakagendako mwakalinnya ku nnyonyi. Andi kwe nabagamba nti kwe muvumira buli gwe musanze ne mulowooza nti ono kasooke mu blocking omanyi mwagala mbaatula amannya naye no nabagamba sivumirayo wadde omuntu n'omu naye kamusome erinnya Nnalumbuye uyo mu blockize Nnalumbuye n'obwa Nnalumbuye bwalinga ennyuma. Olira nono omwana wangambe nti amabeere g'omusajja agayonka nedda tagayonka naye nebaza mukama nti nze siikiririza mu ddogo kati mu 19 ebirawo bye baakuleetera nnyabo mwe baakuteekera eddogo. Lwaki walina omulugube ku mukolo gwo? Kiki ekyakulagira okusimulula ebirabo? Oba engeri gye bagamba nti olina akamiro okyalimu eri embeera gye wakuliramu mukwano we grading. Katonda yakujja mu mbeera embi, appreciate pozi n'ekirala bakazi muyiga okusaba ku Katonda n'okumutindirizanga. Bw'aba akujje mu mbeera embi gezaako okukola ebyo Katonda kwagenda okusinziira okukukuumira ekyo kyakufudde n'ekirala mujjemu takabbulu. Yes, muyambe ku bantu. Wano mwamu Allah yakusitula amadala n'akuwanika n'akuteeka mu bire. Ani gwe wayamba? Tolinayo wadde n'omu. Oddanga just mu kamera kunyumiza abantu nga nnyo bwe wazifuula obugaali. Olaba Katonda bwe yakutama adduga. Ashakama, sinze yakulemesa Saudi mukwano. Sinze yakugamba nti Saudi ekusale. Esiraani byo. Badde nkusaba kawala gwe akakapa. Nga sinaba kusimulula data. Gwe nakufunyeeko okuva e Riyadh. Gye wali owangaalira nzija mu kamwako. Ashakama sinze yakugamba okwate sente zo zonna oziweerezenga Alafat 17 azirye. Wakwatanga sente nodda injaza n'otandika okudigiddamu ne baba Kiyumbawo nga weefuula ayagala okulumya mama Kiyumbawo. Ovudde Saudi toyinako olina oli wano njasamirako nsinikirako ebinyo nze tonsimbirako binyo man. Siri class yo man. Ashakama ani yali asobola okusaddaaka gwe? Banoonya abantu kusaddaaka ne baleeta gwatavaamu wadde kagiraasi k'omusaayi. Gwe mwennyini ebintu ebyewamwe ebyakunywanywa dda kubanga gwe gwe bawangamu lubaale w'ekika kyammwe. Amasitaani gonna gajjudde mu ggwe. Kati gwe yali agenda okusaddaaka. Please come out and tell people the true story about your journey mukwano kubanga ffe tubimanyi. Mukwano tetwagala kuswaza. If not, stay away from media. N'okugamba abantu amawulire agatali matuufu. Kati gwe bakusaddaaka atavaamu wadde bijiko 5 by'omusaayi nga bakwagaza ati oli kakapa ebyewamwe byonna ebyewamwe byotambula nabyo byakunywanywa dda wena n'okapa wala tosobola kuvaamu wadde giraasi y'omusaayi bwe baali benda kumusaddaaka nga bakwendeza ki? Mu bantu abasaddaaka nga bajjayo ggwe. Abantu abasinga wano mwenna ewammwe gy'ova temuli bulungi. Wateekwa okuba mu famire yammwe nga mulimu omulogo Namige. Ate yakkiririza mu bulogo n'afumbira mu balogo ng'asobola okukikola ate nga kituufu ng'asobola. So tulabyeko abantu bebazibye emimwa, tulabyeko abantu bebasudde eddalu nze mbagaya mutandike okuwakinga abantu bammwe ku media kuno batandise dda nti omuntu akulogesa maziga omuntu asogamba naye kale ndatunulidde maama wange jjo lwali lwajjo ejjo lwa Sunday Saturday mama wange akaaba yamugamba munnaye simanyi munnaye kyamutuusizza nagamba naye muleme kwevuma bintu nga bino mugamba maama mpemula maama njogera amatako era nga ndi mu maaso ge nga n'ebigambo bimpeddeko naye situukanga kusalyogera ku bazadde b'abantu bwentyo.
bw'omala awo mba ngenze beyond bali bansinga obukulu. Onambuuzizza nti anti Kaduuka ntanziwa mukyawa ntanzi yanayagala mufumbirwa kwali okwo mutandikire okwo mwogere naye bw'oba mukazi kwali okwo mwogere. Bantu ba Mungu Nnalongo yatuula mu kamera n'akaaba ne mugamba mwe mutegula abasajja b'abantu. Essaawa zino Judith babiri ali kugundi yeetonda. N'atugamba obutagikwatako n'atugamba ebikiralo. You just give waliwo ebintu by'obuwa obudde nga Katonda tayaga n'akugamba dda wali. Omukazi oyo akaaba n'agamba pita onnyonoonera makabambi. Omusajja gwalooza buli musajja bamutegula n'osigala ng'oli mulamu. Bantu bangi gwe temubalabako. Tulowooza nti buli musajja nti omuntu asirika busirisi n'omala gatwala buli musajja buli mukazi atya Katonda. Mama Teddy ayinza okuba nga tasobola kuddingana na Bujingo naye Bujingo mwamulabako ku kituuti ng'akaabyeko ku maziga. Omanyi okulowooza nti ssente kamala byonna naye omuntu n'akukaabya ezziga ne litonnya. Bakyala bataata basenga baawano bakojja waliwo ebintu nga tomala gasanya. Ng'ojja kutuuka va ku bino ebyokwetonda nga weefuula nti bakutegedde ku media n'omala okwetonda ate n'okola vidiyo nta mu vidiyo n'ogamba olabye abaana be bandabye bwensabula omanyi nti nze trending okote kuba kwetonda wakikoze for excitement because you want to trend. Okote era Brisha Kashi waba yakyogeddeko mu nsonyi okote kuba kwetonda. Eyeetonda n'ebyo taddamu wadde okulumbagana omuntu ye n'okireka ebyo ne bigenda no kale bakutegedde bakumanyi nti gy'oli n'otandika okukola videos ng'oyogera ku kintu ekituufu.